po jako akawuwo. President Museveni jangu tutaase. Abatuuze ku kyalo Nakabugo ekisangibwa mu ggombolola ya Mumyuka mu disitulikiti y'e Wakiso balumbye amaka ga mutuuze munnaabwe Semakula Saulo nga bamulanga kubateeranga kazambi n'akulukutira mu maka gaabwe ekiyinza okubaviirako endwadde. Bano nga bakulembeddwamu abakulembeze b'ekitundu kino okuli ssentebe waabwe Kyewalabye Moses bagamba nti Saulo bafuukidde ekizibu ku kitundu kyabwe nga kati ayolekedde kubalwaza nga kiva ku kazambi gw'ate okuva mu biyumba by'embizize. Baba alina ssente atugule tuveewo yakolewo omwala gw'ebintu bye fe tumulekere ekyalo kye. Tamanyi nti alunda bisolo abantu basobola okwedimawo ne bayisa omwo ebintu bye ne bibirya. Nefe tukuma bukumi buntu bulamu. Bano balumbye amaka ge era ng'eno basanzeyo omukozi we ng'ono asoose kugaana kuggula wabula alabye bamutabukidde n'abagulira. Tweraliikirira bulwadde bulala ate tugenda kufuna bulwadde bulala bwa bukyafu. Tweraliikirira korona tugenda kufuna ebola oba kolera. Tweraliikirira njala tugattemu n'endwadde endala nga ne ssente ezitujjanjaba tetuzirina. Akawunga kaatugula ate atuteera n'ebisowo. Bano batuuse ku biyumba bya Saulo nga kazambi akulukuta ekibajje mu mbeera era nga wabaddewo omusajja abadde agezaako okuwoleza Saulo ng'ono kabuze kato okumukubeera bamutute na bugisi mufungize. Atuvire genda. Abana baffe bali mu bagenda kukwana. Olwana otubalatirako. Genda. Tukoye lwaki ye kasasiro we tamukwata n'amufunira gy'amuteeka mu kisaakaate kye. Tukoye n'abayama begaatumalemu amagezi. Bayise omusawo okuva ku disitulikiti y'e Wakiso Emmanuel Damba atuuse mu bwangu ddala era ng'ono bamulambuza obukyafu obubakulukutiramu nga kino nno kimujje mu mbeera n'akubira Saulo essimu ez'okumukumu era n'amulagira okujja alongoosa obukyafu obukulukutira mu bantu bulema okubalwaza. N'olwekyo mbadde nsaba mwami Saulo gy'ali yonna ajje kuba batutegeeza nti taliiwo naye ajje afune engeri gy'ajjawo ebintu biri. Naye kati ate amateeka kati agaliwo agannema amapya aga 2019 gatugamba nti nno omuntu olina kusooka kufuna olukusa kwa lwannema kulaba nti nokola ki. Semakula atuuse wakati mu bantu okumwogerera ebisongovu era ne bamulagira okuleeta emmotoka eyolewo bino nga bw'agaana bakubibwa mu luggya lwe era n'aleeta olupiira okubyolawo. Tulina abaana abato abagenda okulwala. Tulina abaana balyalya kasasiro balyalya bazanyira we bazanyira ebikyafu we biyita. Tubikoye embeera bajje batuyambe bamutuyambeko amanye waakoma waba biteeka ebintu bye. Abatuuze bavumiridde enneeyisa ya Semakula nga bagamba nti yeefudde natagambwako nga buli obamugambako teyeefiirayo olw'okuba nga bo baavu. Sigumusa ebiri tumugamba awoza bakozi azibe ekikomera kye. Lwaki takiziba? Kyamani yakamulumba emirundi azibe ekikomera naye ffe tubikoye unaddako tujja muleetera no poliisi. Tuyambe kuba kati abantu bagenda kulwala gavumenti terina mmotoka zigenda kuddusa abantu mu ddwaliro kyokka ali awo abalaatira mu bulamu bw'abantu. Bagamba nti mu kiseera kino bali mu maka nga tebakyakola olwa coronavirus wabula nga bali mu kutya nti bandifa endwadde ate eziva ku buligo nga tebannafa coronavirus kubanga abaana baabwe mu mpya mwe bazannyira ate kazambi mwakulukutira. Bujozi. Sina bujozi wamula mutemu. Agenda kututa nga tetunnafa coronavirus agenda kututa President Museveni jangu tutaase ku musajja ono. Gye abaana bange basiraamu bato bavula mwe bakwata mwe balya mutugamba twekuume coronavirus tunamwekuuma tutya nga batuteera suweji w'embizi mulimu envunyu mulimu buli kasasiro. Babakulembeze b'ekitundu kino bategeeza nti Semakula tabawa kitiibwa ng'emirundi mingi bazze bamugamba ku kazambi kyokka nga teyeefiirayo. Twajjawo dda mwami Kasiba n'atuyita ne tujjawo twasanga babiteredde mu mukoka wa nkuba ku mazzi agava ku mabaati. Tumunyonyola tumugamba abantu tuli mu kibuga naye abantu embizi zo nga bonna gy'olimira zonna ziswala ozikole ki ozizze mu kyalo gy'olimira ekituuza nti agenda kikola
ne tudda omulundi ogwokubiri. Omusawo Damba aliko amagezi gawadde Ssemakula bw'aba akyayagala okulundira mu kifo kino ekirimu abantu abangi ng'alina kukozesa enkola entuufu ezikozesebwa mu kibuga, era n'alabula nti siwakuutira muntu yenna kuliisa alinga Ssemakula ng'akulukusiza kazambi mu bantu ekibaviirako okukwatibwa endwadde era wakuvunaanibwa mu mateeka. Eriyo enkola gy'osobola okukolamu olundira mu kibuga etakola ki etaleeta bujjama nuisances nga zino kaziba embizi ezo osobola ozirundira mu bulungi ng'omuntu asobola nakumanya nti nomunaiba bakola ki balundirawo embizi. Kanyige Kevin yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television.